mwana kamba buliri mumwina amawulire ge mutalinalaba America bafulumiza list ya most wanted people in Uganda who can be arrested immediately they arrive at any airport. These people are not supposed to step out of Uganda. Naye mwana wange eri tumwine yinambe nakyewunyiza eri tumwine is number 1 on the top. Eri tumwine yinambe mu list y'abantu abalandika ku kisawe kyonna America ne bakwata. I'm telling you. Wakubera wano. Mungu amtuwa. Odule naye kwali. Odule n'obujozi bwe naye kwali. Bakoze list yes. Bakoze list most wanted. Eri tumwine yali ku top. Most wali nyo naba muvumbagira buvumbagizi. Ate kamba vuga. Yazza gwaki. Bino byabadde ayogera mu police eje buli manyi gonna. Omanya America statement je bafulumiza ku Uganda. America bafulumiza statement ku Uganda nga bakugamba. Anybody who will kill people, harass people during and after the elections will be held personally responsible. Kakati nze nkugamba tibe tuba tutegedde nti Bobi Wine is a provocation. Aina interest za America. Aba provoking mumenya amateeka. Yes. Kiche kitubeza n'obukofiira. What do we bother? Chichi. Obana bwe kyuba kwasa. Anti nabo buche munabajjako kye bajja okulemerako. Era nkubuulira nti abavubuka bo Bobi Wine bagenda kuba bakambwe nnyo kubanga kiveeri nti America ekugambye nti during and after elections those who kill people kitegeeza bayinayo violence after elections they will not accept the results. Awukutegedde during and after akalunga kawedde teri kutabana omanya mwalibe kola ki kukaba kakati Uganda olw'obubbi tibabidde nnyo mu Bachina. America etulistinze ku countries ezispreading Chinese influence in Africa. Olw'obubbi buno bakagina bwe babbira mu nguudo simanyi balina amakolere nakaseke ludda wa America etutadde ku list bwe balina okuva n'ababakozesa. Kakati ffe bw'otutunuulira what have we got from the Chinese? Of course we have naffe tulina okwevu except exploitation tufunyeemu okujjako bano bakagina ababbidde mu Bachina ne be bakoledde amakolero. Tell us what as Ugandans nga n'ennuuni bagibba what have we got? Kakati as a result they have attracted the wrath of the United States. Nti olw'obubbi bwabwe nga buli kamu bakadde Bachina. The American strategists believe nti Uganda ye base y'Abachina mu Africa. Nedda babbi be bababbiramu. Kuba ne Rwera ne bamubba. Nobba ne Rwera, nobba nawa, nobba n'omusenyu, nobba ennuuni, nobba buli kimu. Kakati abazungu bagezi nti bwe banafubutula omukyayina wano oba ne bateekawo ssente okuddusa omukyayina bajja kusanga nga baseereza ligenda mukka kubanga bannayuganda bakyawadde abaki Abachina twabakyawadde. They are more hated than anybody. Kubanga you can't see the Chinese munamanva, you can't see the Chinese in Rwera. Gwe tunuulira project ki omutali bubbi Abachina zebalina wano. Every Chinese project is ridden by corruption. Oba ffe tubakozesezza obubi nga ffe bye tubaleetera wano birala. Kagina naye ku list kwali. Ku list y'Amerika Kagina kwali mu bokwakkula kwali is there. Kagina is on the list. On principal judge. Ku list kwali. Naye wakakkulu. Naye agenda kwakkulu. Batuukira ku kisaawe kyonna bayolambwa. Kankubuuze muzeeyi. Bakolera wansi wa Museveni. Lwaki ye Museveni tayogerwako? No. Why he's supposed to handle abo bonna ba appointings naye ku list yali baddeko. Nze kisinga okunnuma ku Museveni. Museveni alina dilemma. Eri bweti. Very big. Museveni is facing a very big challenge. Naye ate nze ndi musajja mukulu amemachi wa maani naki. President Museveni is a human being. Leave alone what President bujja naki. It is not common for